Honorable Nammere ku mutwalo gwe yasuubiza omuwala gwe bayita Benita. Nze kye ndowooza Honorable Nammere kati atandise okuzannya ebyobufuzi ebya ddala. Bibaamu okwegendereza, okusuubiza with excitement nga teweetegerezza, naye ate n'oba ng'osobola okukyegaana otya. Honorable Nammere bw'alaba ekintu kino nga kitambula ne bakimugamba, yajja with excitement n'alaga nti ayagala okulaga amaanyi n'asuubiza omutwalo, of which asobola okuba ng'aguyina era nga ne mu mutima gwe yandiyagadde okuguwaayo. Ne kino kye kibaawo nga bakuzizza ebbali bakuwabula. Oli ajja kugamba nti owaaye wali mukwano gwa Honorable Anita Among nti ye omanyi ebimu ku byamuleetera obuzibu nti nedda. Kwe kwagala okukola promises ezo ne pledges ennene ezisukka ne ku pulezidenti yennyini ze yandikoze mu situation eyo ate n'atuukiriza n'awaayo. Nti pulezidenti we yandiwadde miliyoni 5 ye ng'asuubiza 5 oba 5 ate n'aziwaayo ne zituuka. Obanga atandise okuovershadowinga abakulu nti gwe ebizibu osobola okubimala n'okusinga bo we bandibimaze. Era kitegeeza oba ogenda kubeera subjected to lifestyle audit nti ono alina emitwalotwalo gy'agabaagaba agijjawa, kubanga ojja beera targeted by abaana abangi abalina ebizibu obawe ssente publicly zitandika okuzaalira leenya. Kati nga lwabuuza nti kati kino nkivaamu ntya? Kyangu nnyo, omwana tomuwa ssente nti siirabike bubi nti gwe obutalabika bubi. Tugende mu katabo k'omugenzi mirundi aka politics of the Banyampi, tufuneyo omunyampi omu Calvin Kayanja aveeyo agambe nti nze nkikoze. Kuba mu katabo k'omugenzi mirundi politics of the Banyampi awandiika n'agamba nti abakulembeze baabanga n'abantu ababatuula okumpi bwe bayitanga Abanyampi. Ng'omukulembeze singa atendewalira n'avaamu omukka omubi obutaswala, omunyampi avaayo n'agamba nze nkikoze. Kakati buleemu n'egenda ku munyampi, omukulembeze n'asigala nga ye tafunye buzibu, takoseddwa. Okitegeera? So omukulembeze ye gugwe ne guba gwakujja kwekaza tunula mu maaso mu kamera n'agamba nti si abatiimu yange ng'ekulemberwamu Calvin Kayanja be basazeewo ekintu kino. Ekirala ky'otalina kwerabira, abavubuka b'NRM abasinga abali munda abaasalawo ne bagamba nti tuli b'NRM banyiiga nnyo buli bwe balaba omukulembeze mu NRM ng'alina opportunity gy'awadde omuntu ebbali oba ssente nnyingi. Kaka kitegeeza agenda atandika okufuna resistance munda. Kayanja abadde akuwaana agenda kuvuma kubanga yakulabye ng'owa omuntu ssente. Kakati gwe osinga kwagala Benita oba osinga kwetaaga Kayanja atambuza propaganda wo nti nsinga kwetaaga ba Kayanja nti making sure ssente ezo toziwaayo baki owuninge nti be bakikoze basigale nga bafiiringa proud. Omunyampi ne womuwaayo miliyoni 2 eri n'owaayo 5 oba osevinze ebintu 2. Osevinze miliyoni zo 3 zisigadde awo. Ekirala weesevinze okubeera target eya lifestyle audit olw'okuba otandise okusaasaanya ssente mu ngeri ey'obulagajjavu. Honorable Justin Nammere, welcome to the politics. Ne bali abaayiga okulya enguzi baatandika batyo, kasita baayiga okulimba okusuubiza n'okwegaana, then ekyasigadde omu asobola okusuubiza n'aba nga kyeyasuubiza kinene nga either alina kukyegaana oba kufuna waazisika akimalirize okusigaza repetition engeri waggulu. We hope you don't reach that stage.